Alright. Nate tukatandise kafilimu kafa akaganza kamanyiddwa nga okwelaguza watu family. Mwana watu nga tetumidde mwana yegasse wamu ne bakafulu b'ebifaananyi abayitiddwa Basalopide Great Cinema okutuusako Kannayuganda kafe ak'obutundutundu mwana watu akasosa okubanga ka Magezi Ronald Kasirye John Bosco bonna tugenda kuba tuboolekera Nakazibwe Edith naye ku lutimbe tugenda mu maaso nsaako ne Lupia Lubega Yosefu naye tumulaba Losota Albert ku lutimbe abazanyi bo bokka bokka ab'amannya nga Naluyange Farida abakutte Uganda bagitengeredde okubanga Uganda eri ku ntikko nga Naabawanuka Immaculate Sesimbwa Taddewo Roni abo bonna be bakabaka mu bina Uganda Nava Esther nga naye atuuse nate nagambe tuwekesedde Gita Ronald azenga omusawo basupasita bokka Sentongo Damascus wulira amanya wulira basitabo Nakawunde Aisha anti obawulira abali ku ntikko mu bina Uganda Nanono Wini anti obategeera bulungi nnyo Nanyonjo Teopista ku lutimbe basupasita bokka bali bennyini abakikuba ne bakigunda Namala Esther naye tugenda kuba tumulaba mu kafilimu akamanyiddwa nga Okwelaguza kitondo kya musanvu kyetutandise tis Alraji Productions Vijawraji oba Bukenya omusambaganyi tutandise ne mwana mulenzi ono agenda mu maaso n'okupanga amataffaali ye oba mabisi oba makalu ajja kuzimba ekikulu kiri nti ennyumba gy'asulamu yiye tewali amukonkona kyekikulu ekya byonna aba ali awo kannyina akakogga ye brother yagejja yakalyako emmere ne kajja katuuka kakazi kattu bane brother kankuyambeko bino obisobola bwe mwamanyirira kulya chips na chicken ani akugambye nze golaba sirya chips na chicken wabula ndya nkoko yokka naye oli bulungi ne bulungi baaba mwoyo w'amagezi yakukako nze yanzikako dda wamanya tulina okusamira baaba nze nninze kiseera tusamire okakasa baaba bw'oba oyagala baleete n'enkya tusamire obadde leero kakati sooka ojje tumala okulaba ekyokukola kubanga okusamira kwokuyina okugenda mu maaso kale yakasaba kabenga kakakkanako basobole okukyogerako kintu kyakusamira kyekyabaleese mu kyalo teweddugaza nnyo mwannyinaze mwannyina alinga omwami gwe yalyako emmere laba brother ettamo oyinza okugamba kale ensonga eri bweti wuliriza ensonga akalipa akaliwo zikusooka bamwagala zikusooka yaani ye pasita atayagalira ddala kuwulira ku busamize kyokka baaba agamba zikusooka yeetaagisibwa kubanga abasamize bagambye tulina okuggwayo kati zikusooka nga tazze ate nga zamusooka yalina okubaawo era kyekituuza baaba ng'ettungulu funa zikusooka wange wali ekiro singa mbibaze kati ekirowoozo kyange mbadde nga mbuva ogendeyo kale nga yagala tumayo kannyina kagende kalegire zikusooka oyo kubanga akawuliriramu nnyo naye nga jjukira kamukubiddeko ne ku ssimu zikusooka nga yatabuse essala neeba essaala nga mwannyina n'essimu n'agijjako bakwatagana batya bakwatagana kuba baba ne bwaba afunye ekizibu asooka kigamba baba zikusooka anaamusamiza awo wesimanyi kanawekyowakola kubira mukuluwo omugambe amukubire ne muyiye abakodyo muyiye engeri gye musendeekerezaamu gwe ne baabawo mukuluwo mukulu oyo aba amukubira bw'abanga gwawuliriramu owulidde
nze era gwe tulina okugira yayinza omuga nenze munnange zikusoka tampuliriramu kati kayinayo n'omuko awo nno katusamire bulungi omuko asobole okuba nga ensonga azikwasaganya mu kyalo eno waliwo atuuka ewa nnyina bambi embonamule yasenza oli mukwano gwe yamwononera buli kimu newankubadde bizinesi tezitambula nnyo bulungi naye ate afiisa akadde n'agenda nalaba ku bakadde nga nawe kyewandikoze kubanga ekigambo mukadde essaala ye eba nnene nnyo erifa abaana naye ogenda n'osanga omwana mu kibuga oba omwana wonna waali asika ebifu by'ennyama amata galinga mata sukaali banywa ejjiko ze baagala naye nga nnyina mu kyalo oba kitaawe mu kyalo bambi n'ebikyayi anywa bikalu maama wo taatawo baabonaabona nga bakkuza ate omaze n'okkula ate era basigale nga bakyabonaabona naye nga baabonaabonera gwe ofuna obulamu obulungi. Omwana omuwala ono yajja n'abuuza ku nnyina, mwana wange oli bulungi? Bannaye nga munyiriridde mu kibuga ne busiisi ne buyingirawo. Anesiisi tuli wano munnange ekibuga kitwokya abasajja beeno bagaba Rolex mbwolwakwanye. Kano kikava katunulanga lumonde agaze kana kali mu kikofira kya Bobi Wine. Munnange Rolex zibakawa kwe bakoma baba kuyambye n'akusimba n'akoolukumi. Sista njagala kujjako eyo kubeerako eyo. Tuli eno tulima emisooli lumonde omusoga gyayita embooli tuzirima zonna zikuze. Kale bambi afuna ekiseera alabe ku nnyina era alabe nnyina agamba atya nnyina obulamu butambula butya. Munnange omuzadde ne boogera ne kakoota ka sukaali asigala akusanyukira kubanga ye omuzadde kyanoonya kulaba ku mwana we so si bya bugagga bingi. Kati nno n'abiyita byakusaaga emikwano tegyagala kumanya. Bannange nabweteme ne mwewa nanku. Aha kale tudde woono agenda okudda engulu ng'ali mu ntebe yagunywedde. Tamanyi nange ekigi yatuuse mu ntebe era tamanyi nange ekigi yebase mu ntebe ovanga ku kigambo kibayita omwenge. Osaaga omuyimbi omu omugenzi yayimba n'agamba nti omwenge mperekeze ya sitaani yannamaddala kyabayita Shanita awulira hangoova ekyamuliko yatunulira ekimemeya. Aha nyabo meka njagala ompulirize bulungi owulira fe wanne wange tebatamiirirawo nenkuwa edduuka lyange nelikulema okutunda oli wano oyita Shanita nkuliisa nkunywesa nkusuza nkulabirira n'engoye ezimu oyambala ku zange naye nenkuwa edduuka lyange okulira bya nodda mu kunywa enguuli gwe naggamba nakweta kutamiirira wano. N'edduuka yalisudde kyobula abambi akutteyo obuntuntu atwalire ku maama kubanga olaba mukwano gwe yalisudde bw'atyo ate lwaki omukadde talyako ku kantu ako ku bwongo obwo gw'olaba kati singa gwenze sooka weerobooze singa gwenze oli n'akuleeta mu dduuka n'akuteekamu n'akuwa buli kimu n'otandika omumanyira bw'otyo okola otya? Ati fuluma gifulume mbwa gwe
tuluma eri basajja be baali bamugoba eno emikwano gimugoba buli wooliba ow'empisa embi kino njagala nkubuulire ne bw'oba mulungi ng'ono omwana muwala Nakawunde Aisha ng'oyina empisa embi ensi ejja kukulemerera buli wooliba nga ojeemera bazadde bo ne mu nsi tolifunamu kalungi konna firimu zino tuzireeta abazannyi bano bazizannya kibe ekyokuyigirako gy'oli gwe wenna oleme ggwa mu nsobi eyo ate mwana wattu olowooze mbw ate kyoba ki empisa embi zikulemesa buli wamu ku basajja ku mikwano ku mirimu ku ŋŋanda olw'empisa embi ate n'okujeemera bazadde bo kyo kiba kisiraani ekyannamaddala katudda ku maama we wuuno wano ne muvubuka nga wasala akalevu n'oŋŋamba osibye otya mukazi nze nalulungi alina ne buddimpo ze wakyasi nalubega n'ompita mukazi gwe katuyagala nkuyitaani ompitako bebi oba kyana kiwala ekinyirira ekidigita wangi ompemula oba onono musiraamu amazima amatuufu nga nkyogera nva ku ntobo ya mutima gwange bannanga oli mulungi omukyala yatandika kwekwanira basajja mu buwangwa fe abakyala omukazi alina gabayo nasina kyetya omukazi alina okufukamirira omusajja gwoli musajja nze ndi mukyala naye olaba nyense ngeŋŋamba nti kaŋŋende naye mutima negugaana ngusize naye abakazi abakulu ku myaka gyammwe gino egifaanana bwe giti olaba no weyeemoola bwe yeemoola olabanga ekiku ekikaata kankuwa kirabo kyange kino bulungi nakacwa bebi oli mulungi nakazibwe Edisa Original Names olaba nenasanga omukyala bambi bwolabanga saawa eno wulira akondowoozangako taata mune nkwasiza essaawa ndowoozangako yonna gy'olaga omanye nti akaseera kange nange nkaagala okalabuse okaatuuse oli ku bavubuka myaka 2 oli myaka 6 weekwanira abasajja ate nga n'obwavu oli mwavu basuga mami sibaganye naye nga nawe olina gy'ova naye kati essaawa ya 35 gy'otenera omuvubuka omuwana obulungi engeri ye gyeyakaatuuka kati awaana basajja bulungi wulira nina ewange osobola okujja essaawa yonna nze nsobola okuba nga ojja ewange nenkuwasiza ewange kati nakacyo ayagala kuwasa naye ku bwenzi bw'ayina ne bw'aba akutte ekkubo omuvubuka ono n'amwagala nakacwa alinga ayina aka laba bannange okimanyi nga abakazi batuuse tukwata tudda ku mwala we bamaama ebikolwa byammwe singa temwewa kitiibwa ne musobola okumanya wa we mulina okukoma ne we mulina okutuuka bino bye bijja okuddanga mu baana bammwe omwana akuze alaba nnyina malaaya azungako n'azungako oli oyinza n'okyesanga nga n'omwana n'ekitaawe yakalaba bataata nga 15-20 nga maama tamanyi na bataata wa mwana ono ekyo kyokka kimala okuzunza omwana aye n'otuuka ekiseera n'oba nga oyaggala omwana omusajja ate naye gw'ayagala kati n'omukazi watunga ennaku emukubye yakwata ekkuba okweyongerayo najja ayimiriza booda Choya William Original MZ munange gyebala enkosemo mulimu nti eyo olagawa nje ŋŋenda eyo gy'olaga ovaawa nveeri wa eri okay jayo nkutwaleko naye mukama wange nga siinaamu wadde 10 nze bulijjo nnyamba abantu jayo nkutwale si wa booda musajja alayika alina gy'ava ne agituulira naye nga gwatwalako ebisirani ebiri ku ye bimala eggombolola nnamba najja mutwalako tudde wa pasita eddiini
yo yannyikira era nga tolina kirala ky'omunyumiza niwaba mu mirembe gye bayibuli gy'abaamu. N'asoma ku vanjiri, n'asoma ku Luka, ku Yakobu, ku Sulaimaani, bonna n'agenda mu maaso n'okubasoma. Abaali awo nga waliwo ka message ku ssimu era bw'atyo yakwata essimu n'akuba eriva message eyo. Libaliko Oluganda ng'obuze nnyo. Nga bingambako nina okudda ate nga nina okudda tusabe. Nga kinene ekyo kati yagenze okukola oba akyali ate oggwamu maanyi. Mukama waali ekiseera kyonna kuwo era nga mulungi obudde bwonna kubaza embeera ze. Kale nga waliwo yamukubira essimu naye ng'alabika alina ebizibuzibu ebimusumbuwa wabula yamugumya obutagaamu maanyi kubanga Mukama ye ebiseera ebisinga oluusi ebizibu abikutuusaako ng'oluusi ayagala kumanya bukkiriza bwo bukomawa. Ogenda kudduka ogende mu ssabo oba ogenda fukamira osabe Mukama Katonda wo abe nga mwana wattu akuyamba mu buzibu obwo obuvuunuka. Ye zikusooka alabika ennaku ze zaamusooka ne zitamuva mabega era kati ennaku okubanga yamusooka sawa zino ali bulungi kyova laba yadde eri Yesu n'azaalibwa nate era n'anaazibwa n'omusaayi gwa Yesu. Abaali awo essimu. Mukama waffe yeebase. Oluganda nga kyamuwendo okuwuliza awe bwekitiibwa ezo ze nkola ze ekitiibwa tukimubuuza. Nange neewuunya nti ng'obuze kuba walinawo embeera etali nnungi olina okudda tusabe tumunywereremu naye. Yasirika nga mugumu kati wali oba agenze guma omwoyo kubanga Mukama Katonda wa ali naffe akaseera konna tulina kumunywereza mu bwenywereza ne buli otangatanga bwoti. Kale yo omwami gwe wandiyagadde abeere mukwano gwo olw'ensonga nti n'oba ofunye obuzibu obukusumbwa mu bulamu bwo akati okwogera naye kimala okutebenkeza emmeeme eyo kubanga akuzza eri Mukama Katonda ate era n'akugamba okuguma saako n'okutebenkera eri Mukama Katonda. Era mukadde kano abasinga ba brother baamukubiranga ku masimu nga baagala okumwebuuzaako ensonga ezigenda mu maaso mu buzibu basanze neera nga amagezi gabawa gonna gaakudde eri Mukama Katonda saako n'obugumiikiriza bagumiikirize. Yassa golowooza ku maanyi ga Mukama ekyo kikyo kinene nnyo. Era bw'ati abagamba nti olaba waliwo akaseera katuuka ng'omuntu takyasobola na kussa ng'omuntu wafudde naye gwe akyali omulamu
Mukama Katonda aba akyakuwadde omukisa ogwo. Matayo 7:7 etugamba. N'ayingizawo Matayo. Mukonkone mulikumirwawo. Munoonye mulira. Musabe muliwe. Kubanga asaba awe. Kituufu. Akumirwawo. Anoonya alaba. Owulira Matayo? Matayo bintu bingi essuubi lyayogerako. Konkona agulirwawo. Bwe kasooka onkona baakuguliddewo dda. Matayo awassuubi lyokka. Abantu omwana wo akusaba ekyokulya n'ekimuwa ne golowooza Katonda talikuwa ebikubisa mu ebyo omwana w'omuntu byakuwa. Ekyo nno kibuuzo. Olaba gwe obeera awaka gw'alaba firimu eno nga oyina abaana ne baga tata njagala kitabo, tata school fees, tata ki, n'osobola okubagabirira naye nga naawe lweyiya bweyiya ate olwo kati awa gwe taata oli Katonda ayina ebingi lwaki abatasobola kugabirira bw'oba omusabi. Bw'otafuna kukkiriza nti Katonda alikubisa mu ebyo emirundi n'emirundi. Bw'okkiriza bwokka nakugumiikiza byateeka mu banne era nga y'omusajja gwe wandiyagadde okuba mukwano gwo nga kwegamba ne bw'oba oli mu buzibu butya ekigambo kyokka kisobola okujja mu buzibu nga batakutte ssente kuzikuwa kuva mu buzibu obwo. Okukkiriza kwo gemaanyi ga Mukama gyakoma okusimbamu amakanda gyokoma okufaanana ekimera ekyasimba ku balama ly'ennyanja ekibala ebibala mu nteeko zaakyo era amalagala gaakyo tegawotoka. Mu kaseera kano njagala oterere wuuli tusabe amaanyi ga Mukama. Manyi mu kaseera konna abaana oteredde tereera wanika emikono mu bbanga. Omukono gumuguse ku mutima kitaafe ali mu ggulu gwe yawunda ensi eno n'obulungi bwayo n'ebirungi ebigirimu n'ebingi ebigirimu n'otuwa amaanyi fe abaana b'abantu okulira ensozi ennyika ebiwonvu ebikko na buli kimu ekigirimu kazibeera empologoma n'otuwa obuyinza obubikulirayo Mukama. Era nga mpita mu maanyi Mukama kitange ge wampa munazza n'omusaayi gwa Yesu Kristo amaanyi ago ge wampa kitange mwempita kuba manyi ekigambo kyo bw'oba okisindise ne kigenda tekiddira bwereere. Kitange neeyambisa amaanyi ago. I command neeyambisa amaanyi ago. Sindika amaanyi kitange mu linnya erya Katonda omulamu. Sindika amaanyi okumenyamenya byonna n'ebizibu ebimusumbuwa. Omusajja musumbuwa namugattako mujjawe kitange mu kaseera kano namujonnyesa omwana wo kitange. Menyamenya ebizibu ebyo byonna mbijjawo ebisirani amalogo amatabo ge basindika okubonyabonya abaana. Yoyo pasita zikusooka ne zitakuva mabega. Todda ku ono sebo lindako kiki anti olaawo wabadde ontwala kati neerabidde oba eno tuli luddawa aba tulina kasuku aba lusuku lwa seminti simanyi nawa gye tuli wangi kati gobadde olagawa mbadde ngenda Mityana nga tuli Bombo anti mbadde neerabidde oba osobola okunzizayo e Masaka bannange mbuulire ekituufu ogenda Mityana Masaka wasuse nongamba ogenda Nabweru nvuza amafuta ga bbeeyi ennaku zino. Nze ntuuse waliwo ewange kati obagga olagawa simanyi nenza amaka gange nga tuuseeko anti kati ndowooza kirabika nzijukidde gy'ogenda nange gye ŋŋenda wangi gy'odda gye nzira. Kati nno omulaba awo n'ogaba bannange laba ekimyula nawankubadde akabalabe kwe kali keetagamu kizigo naye ng'amaaso era ogalaba matwankufu. Omukulu Kyoya William yamanya yeefunidde ettooke maama w'abaana anyiga ettooke. Waliwo ka firimu ke tujja okulaba ke bayita awasaabuuza nako namaze okukakola mukalabe.
kano tuli kweraguza kano ka butundutundu eri firimu awasaabuuza tudda kuba oluganda abalungamizibwa omwoyo be baana baki akatonda olina okutta omubiri omukulu tata Isaaka pasita agenda okudda nga muka akyadde tazze na nkoko. Ekigambo kya Yesu weekiri ate Yesu bwe abakobe bamukyaliranga yaleetanga enkoko. Yogedde olulimi olutuufu. Mukama waakuwa oleese ekisero, oleese lubuto, oleese ettaka, oleese eki byonna. Kyayetikka gw'onookoowa. Ndi wano ne mukoddomiwo omwaniriza njagala nywere. Oyinza okuva eno ng'ogenze mu maka Yesu naaba nga lyekkubo lyawo awaka nga kimu bibiri Yesu abeere naawe, Yesu akukulembere, Yesu 25 egamba uliriza bukiri ekirungi abooluganda okutuula awamu bwe kiri eky'amafuta ag'omuwendo omulungi nga ngakulukutya ku kiremu kya looni. Omukyala amanyi Luka biki bikoze bitya engereseza zonna omwami azireta omukyala yazimalayo eyo family good combination. Ensozi bwe zeetoolodde ekibuga Yerusaalemu naye bwatwetoola okuva paka so si paka enkyakkola paka obeerera okimanyi yesige tudda ku nkaŋŋa ya kuno yiino figa yeeyo era figa oyinza okugamba kyekyo kyennyini naye feesi eringa omuziŋŋoonyo. Leero yeekozeko make-up enkanyava tokyazirengera bulungi naye emyaka giraga. Olagawa mbadde mbala mbobazi omanyi ngenda nembala kati njaga genda ali kulyako kakoola nkole kati akakola olya kaki nga nze wendi mbwe afunye okubonekera n'ekirooto emirundi 3 ngono yebbaawe laba omuvubuka gwaliko myaka 17 omukyala wa myaka 59. Ekisooka nini mukyala alina ebyange nina poloti yange erina lumunye yakya ebyo bintu nina poloti endala nyabo byombulira nga bibyo anti nkubulya wojja siri mupansi tojja ku mukazi mwavu mbw'oba agenda kuba mu muzigo. Nina amaka amapoloti nze gwolaba gwonjagalira booti amaka nga kuwadde poloti nzikusimbye owulira ate nina laavu tingane bwe kimu kikulu kale wadde poloti ye nalumunye ya kakati amwadde poloti naye nga ya bigambo. Kasajja katu myaka 17 kalabira ddala nga kagaggawadde bwegye batugamba mbu mukole nga tukola kiwuno omukazi ampa poloti jasi kumwagala. Katonda wange ngenda kutaasa naye ngenda kutaasa naye sente olina bannange abakazi abakulu nga batabuse laba bere mwegenda mu maaso. Ekintu ekiyitibwa emmandwa, ekintu ekiyitibwa omuntu okulowoleza mu byamasabo buli kaseera kituuka nekigamba genda otandike okwebaka mu nsiko. Kati wetwogerera mutaka akulira abasamize era yayise baganda bonna basamire
kati obuliri ennyumba yo yagiddukamu asula eno kati katooka bwakaggalanda baba oli kuki ani ampita gwe tompitako bulungi olino mazima webasa abantu bali eri gwe wabakuŋŋanyiza bonna bakulinze ate mpisa kibaaba abantu wabayise bali eri bonna bakuŋŋanye bakulinze gwe ssebo oli eno mukati webasakitondesenemalayotuwitwabo si gwe wabayise ni baba anakuloga katooke kamubuuza amuloga kubanga baba balayika muloge waaluli era ensonga kyatunulanga ffenna omuvundu oba si kyekyo baga nti tonsanzeewo naye obaka okuletseewo nja kujja lwenabulya baba nno mbw ayagala kusooka kumalayo tulo ni baba sikutegeera ge mazima gwe genda bagambe tonsanzeewo nzija gendo bagambe agambe simusanzeewo naye ajja madde nkyalo otakulaba bizimbe bye ngenda kuzimba ng'oddaawo ali mu kayukyuki mwalootera ebizimbe kalina alaba yazimbye edda goloofa ebintu byo nawe ebibyo bibadde birungi kaakati no munnange nakacwa ensonga bazimalira ku mabbali awo laavu bagimalidde awo naye kati abavubuka mutuufu ku myaka jjo nga tulakana akavubuka obulevu bujjirira sokoleke sefudde naye sokoleke kati nedda kati nkuwaka kadde be ate beera mubala amagezi soko no tereera sagala olwo nno kamaze ekikolwa akasaba kakadde kati kola booti wansuubiza poloti mpa poloti ng'ani agikuwa siya mulundi gumu ngaonkuwa poloti oli musiro tuva mukono nembika omulundi ogumu kakujukiza senga mbadde ndidde embega nti ndidde olubega olusooka ngendi olwokubiri ngendi olwokusatu awo nalibadde nga nti nkwakakadde kati kankugendezeemu oyinza okuba nga tekitegedde senga ofumbye omuwumba ogusooka netugulya n'ofumba omuwumba ogwokubiri netugulya n'ofumba ogwokusatu netugulya naye kati bannange otegeera bannange laba omukazi omukulu wootuka okwemalamu nawe omuvubuka omukazi kumpi jjajjaawo oba omwagaza ki jjajjaawo aha tudde wazikusooka pasita zikusooka ali mukubuliri yeebaseemu waliwo yayingirawo omulogo w'entwetwe kozi gwe yeesinza yesu osula mu bayibuli gwe wafuka we nalinnya oyagala kummanyiira osula nayagala omukuba oluyi ne lugaano ttuuka bayibuli yali wali okwata ku pasita bayibuli nezaayo faya ono pasita anaasoboka tudda waza okusetta kwatalina gy'alaga yafunye waalaga wasuza ntya nsemo gyendi oli otya nange ndi bulungi kale obedda ndi eyo mubuliri nga nkumiisinga ng'omiisinga nze gwe wakalaba eye nga wanyambye nze gwolaba nante nsinerabire negyendaga naye kati natuuse enjala nennuma omalako ekikomera ojalaba ekyengoloka restaurant funa ekyokulya kale yamusimba omutwalo agenda asobola okufuna ekyokulya ate gwe naye tonaba kulya kati ate nange omanyi beegonza nnyo bwetulaba ebisse buka kati kamulaga ono mwana muwala nakawunde Aisha alaga Kyoya Williams nti amufaako nnyo njagala otunuulire
omuntu buli woliba omukyamu nawali omukisa wabaawo obuzibu gy'oli, naye buli woliba omulongoofu nawali obuzibu wabaawo omukisa. nze tekintuukangako era akawala katansa omwefunza kiki saakusanyusizza siri mulungi, oli mulungi naye ebyabakazi omanyi ali nabikoowa kakati ate ndi musajja mukulu naye nga bondaba ate gwe omuwala olinza okuba olina baboyfriend beeyo nze siinayo wadde abanja nze niwoŋŋamba kumpasa essaawa zino ompasizaawo nze bwe kimu kyonna nja kikola kwoza kola kutya kufumba kati okuŋŋamba mbu simanyi ŋŋende mu woteeri simanyi mwemba ndya nza gwe ndagama seppuki nfumbe. Katonda wange nensitulidde ono azze ku bufumbo kiki kikanzeemu. Waliwo eddoboozi lye bagonza n'ogamba bannange nfunye malayika kumba ofunye ekisiraani. Kiki ekyo lindako oza otya saagala kumanya ng'oyambadde bwotyo. Kulaga ekyokukola ddayo oyambale obulungi olwokuokomerwa. Mulimu bajjajja bataagala nkunamyo. Mwana onkunamira bw'olina ogiyise kyaki nga bagamba mbu jangu nga bw'oli namwe mutulekemu. Abantu ngamba kolera ate gojje ng'oyambadde bwotyo yala kunkumaganya kiggwakya saagala. Ekiggwa tekikunamirwa. Ono jjajja mukambwe omulwadde yamugoba ani gw'okunamira. Kaakati omwami ono yamanya nti awasizza omukyala yamukwasa abapangisa. Mulimu abapangisa benjagala nkukwase abambonyabonya kati omulaba ono mubanja emyezi 6 buli kaseera tabaawo mukwasizza sente zosolozaamu zonna zizo. Ogambye ezensoloza zange nti zosolooza zizo ate teyafunye kabeibe. Omwami olwasabbaladde n'afuna akawala akato embooko akati alinaako agamba yonna yatandikirawo kakwasa mizigo. Wano wonna kati gwe landiroodi nzikuwadde nze kasitonda ga love jangu nkyakulaga waliwo ono naye andaaza ono kyavaamu konkona nkowa abantu bemmanja nga tebasasula. Kati ate wuuyo nfunye ekyana kimyula obeerawo mbobonaabona. Ogambye bano bebazibuzibu ono okusingira ddala ono gwamanyi mukwasizza. Omwami ku muwala gwatamanyiiko gyava najalaga eyazze mu bufumbo gwe yasanze mu kkubo atandika omwesiga amukwasa n'omukwasa ebimu ku by'obugagga bwe. Firimu etandika butandisi. N'okugibagawaleka bamaze oyogera biti tulatula wali oli awo mudibo naawe n'oyogerawamusaba emitwalo 9 negimulema kyokka naye ali awayo muva ku mwana wange ezo sente tuzibeyagaza mama olimu embava olaba tukuŋŋanyiza wano ffenna Abasamize beeyongera. Abasamize beeyongerera ddala. Oluno omu ku basamize baabwe azze ne mukazi we anti n'omukyala yakkiriza osamira. Firimu yiino wano banemuula nsanyusa okulaba. Mwana wange mutaba nonsuulidde omwoyo maama abasinga buli lunaku bakuŋŋaananga bwe bati ne basamira maama ebirabo binamutta. Baana bange nga bujja akagati nkawunyisaako buŋunyisa leero mundetedde ddala gino ekinene kya tiputopu. Abaana mukikoze maama anaagejja tomanya era singa bano abaana bava mu kyalo kino nga maama tanaba kugejja maama bwato bwalifa. Sempaka waali
tayagala kumanya. Era munsizizzaayo. Eradde maama. Leeta ogerya kumpi abaana baweddeyo. Wasigaddeyo oli zikusooka pasita. Bannange mukakkane mutegere ensonga lwaki muli wano. Muwulirize mumanye ensonga, nze kyeyamani w'ekika, nze mukulu mu kika, nze yabayise. Muyinza okuddawo ng'emmandwa zintuddeko nga njagala kubagamba byakukola muli awo mwesirwaza musirike muwulire. Omugagga Kyoya William gwe muvubuka gwe mmanja akonkona kubanga ye landiroodi era agikonkona amanyi yagizimba n'oluggi yagula ebbaati eggumu lyakonkona. Annaye mwagaggawala nazimba olowooza oli mu ya kitaawo. Sawa mukaaga za misana zinakedde ogenda okukola oli wano osiruwala kati nnonye kange anti wansuubiza leero. Mboosa anti mbadde sinabakugira. Nze yinza okwerabira. Oyagala kummanyiira. Oyagala okyasente mulimu balandiroodi abakambwe. Saagala muzannyo, saagala okyankalanye ennaku gwe wazimba. Kwate ekkubo jjayo ssente mpankuviire, saagala kundeekaanya. Mulimu balandiroodi nga bataamu. Tebandeekanye naye ate gwe omuvubuka omutondeekaanye. Bali bonna bapangisa bakadde tebandeekanya gwe omutondeekaanye. Ndeeta ssente zange saagala kummanyiira. Waŋŋamba leero. Emiikirizo oliyita ttono. Gwe wennyini gwe waŋŋamba. Genda olunaku bwe otikumawo. Kati ate oveve nga mutolina ssente. Tolina ssente. Yokulaba nze mbasaasira. Gwe. Nkuwadde essaawa 10 n'ezo. Si lunaku. Amuwadde wakati wa lunaku. N'otambulirawo. Wentuukira nga tolina ssente zange mu ssaawa 12 okuva kati nkufulumya ennyumba yange. Ono landiroodi mutaamu. Si mukaatuufu mutaamu. Era we twogerera awaliwo gwe bafulumya ennyumba essaawa 12 afulume ennyumba batalina ssente. Tusinkane mu kitundu ekyomunana tulaba Eldad Bigwera nagambye tulaba okweraguza era nga kano kafirimu ka butundutundu era nga kavudde mu Watu Family nisako ne Salop the Great Cinema mwe kavudde sako ne Raj Productions okubanga tukabatuusako mu bulambalamba. Kina Uganda gwe nakiraba funa byoyigamu era funa mojja ekyokuyiga kubanga tugenda tuyiga mpola mpola tugenda tukanyonyoka mpola mpola.